Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Hawaii. Obudde bunkutte nze mukujja wa BTFM wangambye nkukubireko. Kakati. Nina mukwano gwange. Twagendanga naye auto. Ne boyfriend wange. Naye alabika. Yafuna enamba ya boyfriend wange. Kati njagala kumanya. Kituufu oba si kituufu? Ekiki kyoyagala okumanya ekituufu oba si kituufu? Oba yagala mukwano gwe muwala? Oyo muwala. Kakati waliwo abakuwadde olugambo nti bayinza okuba beeyagala? Alabika enamba yagifuna okwagenderanga auto naye. Kati njagala kumanya ddala kituufu. Gegana amanya ge wampe, gegana amanya gali mu message. Gwe nakuweereza. Kakati bw'omanya okole ki? Ngenda kulogera omuntu. Naye ajja kumanya. Kale beerako maama, beerako tulabe. Kale. Wangi? Jebale. Kale sawa nawe jebale. Anti kakati tubadde tusaba ku kisumuluzo ennyumba ya God ejja. Ennyumba ya God ejja? Ejje badde ekijja biki? Ekutta omuliro kirabika kivudde ku masannyalaze kati bwe mukubidde n'angamba nti nkukubire otuleetere ekisumuluzo. Ani ono gwe njogera naye? Nze ndi wano neiba. Neiba ani? Bannange leeta ekisumuluzo. Kanya? Neiba kyoyo nze sikumanyi. Ati kakati ndi mupya n'akajja ku mayumba. Magembe. Magembe? Ndi mupya n'akajja ku mayumba. Nze sikumanyi. Ati bambi nyabo leeta ekisumuluzo. Ennyumba amasannyalaze gasootinze. Ennyumba ye nekwata omuliro. Ennyumba oba ejjejje. Bannange. N'ebibyo bijja kujjiiramu. Ebyange biki? Nebiki by'obuuza maama? Omuliro gujja ebintu by'omusajja biggwawo. Ennyumba oba ejjejje. Nze lwe nasomba okujja eyo. Nateekamu transport wange n'enzija. Omusajja oyo n'ankuba omugongo. Era ebisuubizo bye nabirekawo ku mulyango. Bannange. Toyina ky'oŋŋamba nze lwe nasemba okujja eyo. Omusajja n'ankuba omugongo. Ekyo kyonna n'embuyana n'omukwano. N'embuyana era nali ngenda ebisuubizo bye nabiteeka buteesaawo. N'entambula ne ŋŋenda. Ennyumba oba ejjejje. Wabiteeka wa? Nabiteeka ku mulyango oba ennyumba ejjejje. Neno maama wakola bubi naawe kubanga ennyumba eri mu kujja ekisumuluzo ekiri okumpi gw'obadde nakyo nti ate wakisuula wano. Waba talina maanyi ga kisajja ali yeepika ki? Najja nateeka mu transport yange, najja nga nze nanjiddeidde ekiro kyonna. Waba talina maanyi ga kisajja yandibirese. Bannange. Naye bannange. Muba ne kutu yange saagala kunsumbuwa. Anti ng'owulira ku BTFM kitta buli ky'omuziki ekisinga Endobeso mugiwulidde. Mulaba waliwo ekigenda mu maaso oba tewali? Oba BTFM ekitta buli ky'omuziki ekisinga Najitegeere Masaka baba. Nalo.
Tata ni ambassador Liverpool. Sebo. Omunyendo mukungwe. Sebo. Mami aguma omutima olugendo lya mwerere. Mukasa washanda mukakadda okuva ita Samuel. Yes sebo. Abatawo mugogo batabula nyato bwe gutyo. Aha, never zech ko atende. Tewali kyaliwo no baita Samuel yakume. Mukwano we balotukereza. Kale Amanya defina ponyo kaboka. Oda kirishi nyinyi atekuze. Olaba. Ndina yongedde obulungi ino bamulondo sente oba kiti atulemu okumanya. Aji kasule wuno. Aji kasule ngambira kabo. Ye haji. Naye bannange. Kakati era bwenza webutusiza kati. Wetuliao. Yali amukubye embaga. Yazayo buza bintu abaganje bintu ya mumbizi eyo. Kakati bawenze obutusiza. Bwana chaini mwenye kifo mkazi damu tunabia domu saidi chaini kumanya kado wewe mbina sana. Kale Bit FM ekintabuli ky'omuziki nze Tamale Faiza Omuzukwa Mukima agaba ezikuba bya mizannyo. Olunaku lwaliro tugenda kubanga Sudan ku saa 12 ez'ekawungeezi wali mu kisaawe Namboole. Then enkya final egenda kubanga esambibwa ku saa 11 ez'akawungeezi nga Madagascar asamba Morocco. Then ate mu mpaka eza Premier League nayo wagenda kuba emipira egigenda okusambibwa olunaku olw'enkya ne Brighton ku Sunday essaawa 10 ez'akawungeezi ate nga Liverpool bagenda kusamba Arsenal ku saa 12 ku lunaku olw'Essande. Jukira emipira gibasembe kwanga basamba eja Premier League bakola 2-2, first leg ne second leg bakola 2-2. aba timu ya Arsenal ne timu ya Liverpool basembe kwanga basinkana. Enaku zino Liverpool eri ku form kyokka nga ne Arsenal eri ku form kuba zonna tezinna bakuwa na mupira na gumu gonna mu mpaka eza ligi gwanga erya Bungereza. Kakati jukira bwe tumala empaka zino tugeragena mu kye tuyita international break. Matimu gagenda kuba gagasamba World Cup qualifiers agamawanga nemwe international break Amorim mwagenda kusisinkania bakamabi bogere ku bice bigenda maso ku timu ya Manchester United. So akona komberenga mukamanyi. Then Manu bamaze okukiriziganya ne Chelsea baguzo omusambiga nacho ku bukadde 40. Obula Manu itademu akawaira kagamba nti singa kirako k'ekitonotono ekitambula ye musambi Kobe Maino naye agambye Manu tiyetagwa okubavira agende ku bwazike ku timu yonna janasolo kubanga afuna omupira wawo. Akaluka ekikopo ekyabula yakakwa Iran Atletico Madrid, Frankfurt, PSV, Marseille, Karabang ne Galatasaray. So zezimuko ezo timu zibagenda kwanga basamba ba Liverpool ne timu ya Arsenal.